Uganda efiirwa abantu okusoma mu 2000 buli mwaka olw'obubenje bw'oku nguudo. Kino nno gavumenti yasaze amagezi gonna okulaba nga kikendeera era ng'eyita mu kyongo kya poliisi ekivunaanyizibwa ku bidduka eby'oku nguudo kivuddeyo ne kibaako entoto ezitali zimu ze kisala okulaba nga omuwendo guno gukendeera. Enkola ez'enjawulo ze bakoze muli okussawo ekifo ekyekebejjebwa ebibalo byonna ebiba biguddewo mu ggwanga ssaako n'okutema entoto ku kyekisaanidde okuba nga kikolebwa okulaba nga obubenje bukendeezebwa. Tusobodde okukyalirako police station y'e Nateete mu division y'Olubaga nga wano mu kwogerako ne commissioner wa police Nowabiine Lawrence ng'ono yakulira poliisi y'ebidduka ku nguudo avuddeyo n'alaga ebifo ssaako amannya ageetaagisa okulaba nga balwanyisa obubenje ku nguudo. We have gaps there. Enforcement, equipment. Then 3, inspection of vehicles. And the crash data that is not yet built in this country, but there are plans financed by World Bank, isn't it, that we should have a crash data system. Kinajjukirwa nti nnyaffe Uganda teyinaawo bibalo byankalakkalira birambika bubenje bugwawo mu ggwanga era nga kwe kumukusoomoozebwa gavumenti eno kwesiŋŋaana era okusinza ku kyongo kya poliisi kino kisobola okusalibwa entoto. In the Directorate of Traffic, this is a long time when people are dying that we are thinking of how to develop a data crash system. Even us now in police ourselves, we can develop this data and circumvent each and everything they are doing because they are slow. And we build a data and we get informed and accurate, statistics to inform policy. Mu bwofuwe bumu obw'okulwanyisa obubenje bw'oku nguudo poliisi esaze amagezi gonna omuli okuleeta tekinologiya n'ebyuma ebituuka n'omutindo okulaba nga bisobola okulondoola ebifo ebimanyiddwa nga be bivaamu obuzibu mu kadde ak'obubenje. Previously we identified that place, we identified it as a black spot for accidents. That's why we placed it there. So previously we used to have many accidents. Actually, when we compare the accidents of last year from January to August, and then from January this year to last month, which was August, we realized there is a reduction in accidents. We registered 18 of them, that was last year, of which 06 were fatalities, and then 10 were serious, where people got injuries, and of course some of them are still in hospital, we pray for them. Then 2 minor, a vehicle to vehicle, that were damages, making a number of 18. This year we only have 06. I think that is a great improvement. Ekyuma ekimanyiddwa nga leather speedometer nga kino kitunuulira nnyo speed omuntu gy'aba avugirako emmotoka kyekimu ku ekyo ekireeteddwa era nga okusinziira ku ASP Nandutu akiddukanya agamba nti kino okigeraageranya ne tekinologiya yaliwo ow'ekika kya iPhone 14. There is a trigger here. Now, when you're focusing on an object, that is a vehicle, for example, you will press this trigger, and then the images are captured. But how? Through this scope, it is called sight scope. You look through here, there is something like a sight is a beam, yes? So this machine will send laser signals, those are waves, to the object. Then there is a sensor in here. It senses the number plate. It will capture the distance at which the distance between you, the operator, and then the object, which is the vehicle. The date, the time, all those will be captured. Yes, Chigongo, Kulwa, Channel 44, Oreguro.